murakoze kuza nubwo nanjye banyakiriye ahangaha ariko munyemere nanjye mbaye ikaze. N'abantu bose bakoraniye hamwe kandi murakoze kwihishura. Mumanike amaboko muterere Imana mu mashyi. Murakoze cyane kwihishura. Burya nta kamaro ko kwihisha kubera yuko ntabwo natwe twashatse yuko tuvuka turi Abanyarwanda. Imana niyo yahisemo, tugomba kuyishimira kandi tugomba kuyirata. Imana ishimwe cyane kubera babandi nyine inshuti zacu bari hagati yacu. Munyemerere mvuge no mu Kigande tusanyisoko baraba newakubadenga nange ndi mugenyi wagashumba naye nange kambanirize muri nyari ya Mukama Fesu mbagalizo mwako omujja 2026 betumala okulonda munyweze emirimo gyammwe. Buli mulimo gwokola gwe gukuwesa ekitiibwa. Temunyooma mirimo, temulowooza nti mugenda kufa. Mukolere future kubanga mugenda kuwangaala. Mwagale Katonda, mwagale ensi yammwe, mweyagale mukole ekitiibwa eky'eggwanga lyonna oba eky'omuntu yenna akikolerera nga bw'okola n'ofuna ssente era bw'otyo bw'okola n'ofuna ekitiibwa. Njagala kubasabira na kusabira mirimo gyammwe Mukama atukole bulungi. Nsaba abatudde muyimuke tusabe Katonda. Abatudde muyimuke tuwanike emikono tuwe Katonda. Tukwebaza olw'olukuŋŋaana olusoose olw'abavandimwe. Mukama twala ekitiibwa kyonna kiwali atwala kitiibwa nti yatukuŋŋaanyiza naye gwe otukuŋŋaanyiza ensi erabe nti abantu bano abavandimwe gye bali. Twala ekitiibwa ku lw'obukulembeze Mukama obuli mu ggwanga lino. Weebale tetuwali kubuusabuusa kwonna. Walonda Yoweri Museveni okufuga eggwanga lino. Weebale Mukama emyaka gy'omuwadde, weebale amaanyi g'omuwadde ne ku myaka 80 alinga Musa. Mwongerere ddala amaanyi Yoweri, mwongere obulamu. Era ffe Mukama tumusabira omwongere amagezi ge bw'oba Sulemaani, omwongere obulamu bwe bw'oba Musa. Musa ku myaka 12 Bayibuli etugamba nti amaaso ge gaali galaba bulungi n'amaanyi ge yali akyagalina. Tusabira Maama First Lady, Maama Janet Kataaha Museveni alabirira taata waffe, omwongere amaanyi afumbe oba lumonde oba kalo oba muwogo kubanga taata ffe yagamba talya miceeri naye ekyo kyonna kyamufumbira ayongera okifuma n'ekyayowa amata. Mu linnya lya Mukama Fesu tulangira omukisa ku General Muhoozi Kainerugaba, tumulangiryako amafuta ng'aga kitaawe n'okusingawo, era tulangira omukisa ku mukyala we, tulangira omukisa ku First Family yonna, tulangira omukisa ku ggwanga lino, tulangira emirembe mu ggwanga Uganda. Omwaka guno ng'okulonda kugenda kubaawo nga leero bwe tuli wano nga tuwaliwo dduka n'okulonda ku ggwe nga tuwali dduka. Bannayuganda balonde emirembe mu linnya erya Yesu. Era mu kulonda emirembe tulangirira nti tewannabaawo muntu n'omu alabika nga alina koota y'obukulembeze n'okutegeera kwa Yoweri Kaguta Museveni. Leka abantu balonde Museveni Mukama. Museveni muteeke ku mitima gy'abagenda okulonda okusooka. Muteeke ku mitima gy'abo abalondako edda. Muteeke ku mitima gy'abo abataamuwa ku luwedde. Tumusabidde akalulu ako kabeere k'amaanyi,
kabere ka buwanguzi. Uganda yeyongereko, abantu beyongere okukulakulana, beyongere essanyu. Nsabira buli ali mu kifo kino, Katonda ateeke sente mu nsawo yo guno omwaka. Nsabira buli ali mu kifo kino ng'obadde mupangisa omwaka gugweko ng'ozimbye ennyumba, teweesabeko mu kitiibwa. Nsabira buli ali mu kifo kino ng'obadde singo omwaka gugweko ng'ofunye omubeezi akusaanira. Katonda akuwa omubeezi atali kulabya nnaku. Katonda abawe ezzadde eritagenda bakabya maziga. Buli kye muteekako emikono kirabe omukisa. Mutambule muli ensi, muli amawanga. Bayibuli eyogera mu Zabbuli essula yakubiri olunyi lwa 8 aga nti munsabe nange n'abawa ensi mugirye, nange n'abawa amawanga okubeera amatwale gammwe. Ekyo Katonda akibawe. Mutambule nga teri abakuba ku mukono. Olutalo Gashumba lwe yatandika lwali lwakubawa pasipoti. Pasipoti teziba zakwebaka mu nnyumba. Buli afunye pasipoti genda okime $, genda okime pound, genda okime euro, genda okime sente, ozimbe zaakedi, ozimbe zimoolo mu linnya erya Yesu. Mbasabira obulamu, mbasabira okwekuuma, mbasabira amagezi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda wa Uganda omukisa tugibika mu musaayi gwa Yesu. Buli kimu kigende bulungi. Abakulembeze tubasabidde Mukama akole ebyekisa eri eggwanga n'amawanga agatuliraanye mu linnya lya Yesu. Amen.